nsanyusa okuba nga tusisinkana olunaku olwaleero. Nze Ssemambo nga bulijjo tutambuza omulimu gwaffe ogw'okwogera ebisoko mu lulimi Oluganda. Ebisoko mu lulimi Oluganda birina amakulu, amakusike ate amayonjo. Waliwo ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okuyita ttembo. Omuganda yenna kyamanyi, oli ajja kumbuuza akyogera ku Muganda kubanga twogera Luganda. Ate ne gwe ŋŋamba aba amanyi Luganda. Naye ng'ebisoko amakulu amakusike aba tagategedde, ate naawe ayagala odduyiga naawe kiba kikuyamba. Kuba Omuganda yamanyi nti buli ndwadde ewona, buli kizibu kisobola okuggwaawo. Kati okuyita ttembo kitegeeza kugwa ddalu. Naye omuntu asobola okuwona n'omugamba wali mulalu kimunyiiza. Naye bw'oba bwogera nti ayita ttembo kitegeeza oli ne bw'anaakimugamba ng'awonye kiba kitegeeza bamuyisa erinnya lya Kabaka kubanga Kabaka bali bamuyita Kabaka Ttembo. Bwe kwava enjogera eyo olw'ebintu ebyagwawo mu buzibu bw'Obwakabaka bwe ne babeera nga bakitwala n'okukikozesa mu lulimi Oluganda. Nze Ssemambo nga bulijjo era tusisinkana omulundi oguddako.